TV Kadama asaba buyambi okubeera nga ayagala okumanya kikyasobola okubeera nga akola. Ali mu buzibu nti boosi w'omukazi yali amukubyeko baalwanira mu in fact baalwana boosi we yamukuba kuba abo abantu abo Omuwarabu kizibu nnyo okuba omuddugavu oba ne balwana n'omuddugavu. In most cases omuddugavu amulekera bulekezi kuba amaanyi gaabwe matono naye akuba n'olaba nga n'omuntu akuba osobola omukuba nnyo olw'omulimu n'okukuuma obuntu bulamu n'omala gamuleka. That is ng'asanze Kadaama ebintu abikwata empola. Bw'asanga Kadaama ng'afande Kadaama gwe twabaleeterako wano ababeera bajja kweyoola ebigo. Naye Kadaama ono ekizibu ky'alina kyakubeera nga bamutambuzatambuza nnyo genda eno kola wano kola wali ng'ate mu kutambuza okwo ekisookera ddala mu contract ekukkirizibwa. Ate ne kutambuza bwe babeera bamutambuzizza tebabeera nga bamuwaayo ssente nti noba omuntu bamuwaddeyoko kasente akali extra era nakyo tebakikola. Ate ne gy'amutambuliza kati agenda in most cases abakazi bano batambuza bakadaama si lwakuba nti baagala obatambuza, babatambuza lwakuba tebaagala kubaleka waka na babba baabwe. Ekintu bwe mujje mukyegendereze. So bw'aba tayagala muleka waka na bbaawe kyava amutambuza buli wamu w'agenda. Naye sigamba nti aba ayagala nnyo obeere naye buli w'obeera kuba oyinza okwesanga nga mama gw'otambula naye talina na mwana kuba abeerawo oli ng'agamba nti oba omukwatira ku mwana naye w'abeera naye w'obeera nga batya okubeera nga babalekawo. Kati obuzibu obuliwo nti omusajja ow'owaka ate naye agamba Kadaama asigale akole wali waka abeere ng'amwolezanga engoye ze amakanzu ge ye amugamba ajja musasula. Kati Kadaama bimusobedde agende ne mama oba asigale n'omusajja ng'amwoleza amakanzu kuba omusajja amugamba gwe sigala wano. Kati agamba ddala asigale n'omusajja oyo mu nnyumba era abuuza waliwo Kadaama yali asigadde mu nnyumba ne baba nga bakola emirimu nga tewaliwo buzibu bwonna tewali baba tamutawaanya. Kasooke tuwulire story ya Kadaama ono tulabe engeri gye musobola okubeera nga mumuyambamu n'amagezi. Hello Mr. Kadama TV, wasiri otya, obulamu buli butya, kansubire nti oli bulungi. Mr. Kadama TV, nafunamu obutakkaanya ne boosi wange. Obutakkaanya obwo nabufunira eri mu nju ya maama we gye tubalefera okugenda nga nkolayo. Naye twafunamu obutakkaanya yampita nga ndi mu ffumbiro nga ndi mukoza bintu. Kati ne mugamba kanzigi oba teyawulira okitegeera. Kati nali nkyakuuta bintu nti oba mmale ngendeyo gy'ampise. Namwekanga nkutte mu bulago n'ankwata n'ankuba ekigo n'ansuula wansi ku teebuzi. Era nakati amannyo gannuma. Mr. Kadama TV, babulaaga be ne bajja ne batusanga nga nsudde wansi antuddeko ali mu kukola ki? Ali mu kunkuba empi okitegeera. Babulaaza be ne batutaasa kati olwamala otutaasa babulaaza be ne bafuluma naye n'afuluma ne baggalawo oluggi lw'effumbiro. Mr. Kadama TV, nze olw'obusungu obungi ne nzirukira mu maduuka naye mu kuddukira mu maduuka bulaaza we n'avuga emmotoka n'ansangayo n'angamba tuula mu mmotoka tugende. Ne mugamba sijja tuula mu mmotoka nnoonya poliisi. Lwaki sisitawo anzikakanako okunkuba nga sirina kye mukoze? Okumpita obuyisi ne mugamba kanzije kinkubya. Ne mba ng'agaana olwamala ne ŋŋonda ne ntuula mu mmotoka. Naye we nali ntuula mu mmotoka namugamba sikyagala gamba sisitawo sikyagala byakunzunza andeke ng'ewuwe yajje ng'eno ewa maama we okitegeera. Bulaaza we n'agamba gwe tuula mu mmotoka nkutwale obimwennyonnyolere. N'anvuga n'anzizaayo okitegeera. N'anzizaayo mu maka ga maama we kuba ne boosi wange gye yali gye twalwanira. Ne banteeka mu ruumu. Kati ne bajja mu ruumu ye boosi wange ne sisita we ne bambuuza ki ky'oyagala. Ne mbagamba nze nkooye okunkozesa ng'ate we mu nkuba. Byonna nja bikola naye sigenda kukolagana na kunkuba kuba mbadde nakabakolera omwaka mulamba n'ekitundu. Mbadde mbulayo emyezi 6 kontrakiti yange eggweko. Kati ne bambuuza oyagala ki? Ne ngamba omukazi nzizaayo mu makaago ojja kunsangayo nga gyendi nja kukolera ng'okomyewo ewuwo. Mr. Kadama TV, omukazi boosi wange ng'akubira bbaawe nga ajja nkima nga nkomyawo wano eno okitegeera nga nkomyawo wano eno
mu maka ge wendi. Mr. Kadama TV kati wano mmazeewo kumpi weeks 2 nga ye bosi wange akyali eri wa maama we, naye kati kye mbadde nsaba abawuliriza Kadama TV Uganda bannange, eriyo omuwala eyali asigadde mu maka ga bosi we nga taliiwo. Eriyo omuwala eyali asigadde mu maka ga bosi we nga taliiwo. Oba waliwo omuwala gwe baali balese mu maka ga bosi we ng'ate mulimu ne baba n'akola nga newankubadde bosi we omukazi taliiwo ne bimutambulira bulungi. Bannange, ndabika nga ndi mu buzibu kubanga eri bosi wange gy'ali saagala kuddayo, okitegeera. Ate yankubira amasimu aŋŋamba wemba njagala okubeera nga omwezi guggwako ne bansasula nina okuddayo eri, okitegeera. Ate we ŋŋamba omusajja nti munnange njagala kuddayo eri kuba ekirungi nti omusajja waneeno tabeerawo, ayinza okumala ennaku 3 nga ye asula ku mulimu gwe oba asula eyo mu babulaada be, okitegeera. Waneeno tasulawo, kimu kye mwoleza engoye n'enzigolola, kati waaba avudde gy'avudde ajja buzinaanaaba n'ayambala ekkanzu ze n'agenda, okitegeera. Kati mbuuzizza omusajja ne mugamba munnaaye mama ŋŋambye nzireyo. Omusajja n'agamba ate kati oddeyo gye bakkubira, we banakkuba awabi. N'aŋŋamba waneeno nakugamba tuula nja kusasula kuba eri mwalemwa okukkaanya ne mama, okitegeera. Kati ye omusajja ŋŋamba togenda kuddayo, ate omukazi aŋŋamba wemba siddayo tewali musaala. Kati bannange mbadde nsaba bampe ku magezi. Mr. Kadama TV Uganda nja kusanyuka nnyo ng'obubaka bwange obunteereddeyo nja soma comment section era nja kuba nga njigamu. Kale kyekyo Mr. Kadama TV Uganda, nkusaba abawuliriza Kadama TV Uganda bampe ku magezi. Bosi wange ŋŋamba nina okuddayo eri gy'ali, okitegeera. Nina okuddayo eri gy'ali, ye tebimukwatako oba yankuba oba teyankuba. Nina okuddayo eri gy'ali muweereze kubanga ali eri wano mu maka ge taliiwo. Ate omusajja agamba nina okubeera wano mwoleza amakanzu ge nga wendabirira n'ennyumba. Ye omusajja ali lweddi okubeera nga nsasula buli mwezi nga guweddeko. Olutalo luli awo. Ate jjukira we tuba tuli Uganda batugamba omukazi ye boosi ewaka, okitegeera. Bannange, nsaba ku buyambi, nsaba kumpa ku magezi. Mr. Kadama TV Uganda nja kusanyuka nnyo, nja kusanyuka nnyo. Abadde tankubangako emabega eri yonna, naye ku luno obusungu bwamukwata olw'okuba waaliwo abagenyi ng'ayagala alage nti ye alina omukozi era waba ayise omukozi alina kugirawo mu bwangu, naye ng'ate nali ndi bize. Kati nsaba bannaaye bampe ku buyambi bannyambe, nkole ntya? Kuba omukazi ankubidde essimu n'aŋŋamba nina okuddayo eri, ate omusajja agamba sirina kuddayo eri gye bankubira, nina okubeera wano. Kubanga we tugenda ewaabwe w'omukazi tumalayo emyezi nga3 oba 2, omusajja asigadde wano yekka. Banene ne tudda ng'enju yonna ekwatiridde, okitegeera. Ne tudda nga omusajja kwegambe ng'enju tefaananika, okitegeera. Naye kati wendi mwoleza mugololera tabeerawo ekyomukisa omulungi, okitegeera. Naye njagala bampe ku magezi, nkole ntya? Poza ate n'ekirala Mr. Kadama TV Uganda, omusajja ye boosi wange ansasula, omusajja ye boosi wange ansasula. Era omwezi gwange gwaweddeko era yaŋŋambye agenda kunsasula. Naye bananga batuwuliriza nze kyentya. Bano abantu balina emitima si mirungi, balina emitima si mirungi. Muli ŋŋamba omukazi oyo waakomerawo, wennemera wano waakomerawo ayinza okunkola ekikyamu. Kati kyova olaba mbadde nsaba obuyambi. Ani gwe kyali kituuseeko bannange munnyambe. Ndi mu bweraliikirivu obw'ekitalo. Kadama TV nja kusanyuka nnyo munnange. Onteereddeyo emboozi eno. Ndi ready.
okusoma comment section sobole okulaba nga nzifunamu naye bampe ku magezi